Kale mwina abali ku desktop tubagala nnyo abali ku desktop tu namwe abali ku mikutu emirala Testimony ne Tish TV mwe bali kubanga ate abali ku Dreams and Visions kama tukwebaza kubanga oli mulungi olwabulisa kinoomu tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde tukwebaza ku lwa famire zaffe n'olw'ekirabo eky'obulokozi twayinza okubeerawoko mwoyo mutukuvu ajje afuge mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bannaayi ndowooza saala ze musabira bugembe zitandise okukola ongeremu bwongezi mwerimu abamusabira naddala ku ky'obufumbo kubanga obugambo bwatandise okuvaavaamu ndowooza ebibala byandirabikako ekikoligo kyali kutuka so twongere kusaba mulaba ate aleme kumutega ng'oweeri gwe yatega kama ayambe so bale esaala zammwe zikola nukambo esaala telemererwa era mwabadde bagwamu amaanyi musabira ababagambe saa musabira ola Katonda agamba kusabira mulabewo naye ate bugemba atali mulabewo nga lwaki ate tomusabira so kankuweka video kano yabadde ali kunyumyanyumyamu ne akulira watoto tewanaye kale omwagenda kugamba birds of same feathers kale yabadde anyumyamu ndowooza ono omukulu yakyaddeko ku worship house then nakona ku kyobufumba awo neŋŋamba omukulu tabanga yeye ati lwaki njogera bingi njawe omwewulirireko ate nsobola okukomawo mu dakiika 2. So what should I look for in a wife? Kakati musumba omukyala ng'oggyeko gwe nga bwe wamulaba nze noonye eki mu mukyala? A pianist? Noonye wannanga oba akuba jazz? Can I tell you a joke? Yes, please. There was a pastor who asked that question. Waliwo omusumba yambuuza ekibuuzo ekyo. And there were two people, two ladies in the church. Kanisa mulimu abawala babiri. One of them, she was beautiful. Omu ku bo yali mulungi mbooko. She was everything a man could think about. Ng'omusajja bw'atunuulira omuwala oli agamba kyekyo. But she was a bit short. She was a bit short. Naye nga- Short-minded? Yeah, Short-tempered? she wasn't so smart. naye nga si mugezi nnyo mbadde ntidde okyogera. And then there was another one. Naye ng'omulala She was not good looking. si yali awo bw'omulaba omuliisaako n'amaaso. But she could sing. Naye nga mu kuyimba When she sang, nga bw'ayimba so he struggled. n'awulira Do I take the beautiful one? nsumba nga ntwala omulungi But she's a bit short. Yes, Mugezi. abulako Or do I take the one that can sing? She's oba smart. ntwala ayimba She's not very good looking. talabika bulungi. So he decided, Asalawo I'm going to marry the singer. bw'awase eyali ayimba So they got married, bafumbiriganwa. and he woke up the first night after they were married, Lwakya enkeera waalwo and ng'embaga he ewedde turned and he looked at her, n'atunuulira gwe yawasizza and he said, n'agamba sing, baby, sing. yimba kabuyimbi. Does that answer your question? Thank you. Ekyo kitegedde. What you should look for, that was just a joke. Yes. What- So I'm just imagining if you married an ugly, maybe netballer, you have to you have to come with a ball and the net. Yeah. Every time you look at her like, hey, play some. here's what you look for. Nsoma Yeah. kino ky'oba onoonya. A woman of noble character. Omukyala ow'embala Amen. onoonya. A woman who loves God first. Omukyala asoosa Katonda mu byonna. kale ndowooza bigambo byewulidde adde yeebuuza ku mukulu manya kati omusajja ngaawo baba baludde mu eriya y'obufumbo ng'omwana atuusizza okuwasa gamba noonye mukazi kika ki mwaddeyo ebyokulabirako bibiri oli yali mulungi nnyo naye nga waya tezikola
ate ono yali nga ali awo tategeerekeka naye nga musinza mulungi. Nga musinza mulungi. Namugamba omusumba maana atwala ono yali asinza Mukama wadde figa yali tekola. So amulaga nti obanga onoonya omuntu ow'okuwasa oba okufumbirwa, sooka otunuulire eky'Obwakatonda ekimulimu. Wanditwala figa wakati musumba ku level gy'aliko abamwetega nga bangi. Abasinga omwo mu kyaki bola abawala abaliyo ndowooza nti bonna bajja kusaba. Abamu basuula mu maso. So gamba totunuulira figa. Tunuulira kiri ekiri muli munda. Ne pasita kyakola ki? Kyalonda. So obubaka bugenda eri abalenzi mwenna n'abaana abawala. Nga tonnaba kufa kabina kaggwako. Amabeere gafuuka sapatu. Face esooka ddiwa. Naye eky'Obwakatonda ekiri muli amazima kyate kijja kukola omulimu omunene okubanga ate mweyongerayo mu lugendo. Ng'ate nga waali omusumba aba yeetaaga ki? Omuwala agenda oba omukyala agenda okuyimirira amusabire. Nimanyi sitaani akati ng'abasumba batannawasa aba aluka. Agenda n'aleeta oli ng'alina buli kyayagala naye nga munda tasinza Katonda, talina kuli kuyaayana kwaba Katonda. Example gyamuwadde musumba mugezi oyo, muwadde example eyo. So kubaka obubadde babuwadde musumba Bugembe ni ate naawe naye singa wali gagamba manyi Abaganda balina obugero mbofunda n'omubi. Muyaddeyaddeko ng'omubi omuki ng'omubi omweru. So tutunuulirenga nnyo eky'Obwakatonda ekiri mu muntu. Tuleme bangi abatunuulidde ezifiga muganda wange. Ebintu ne byonoonekera ddala. Naye nga Saala yo gye muwa musumba, Saala mwongeremu. Watandise obuboozi obwo. Tomanya Mukama asobola okujjukira obusibe bwa Sayuuni. Ebukya lunaku olwo musumba n'atukubako awo amawulire. So ekyo kisoboka, naye ate kye tusinga okuba nga ali tumusabira Mukama amuluŋŋamye. Ebikonwa bisimbye layini, sitaani asimbisiza layini. Kati Mukama amuluŋŋamye. Otherwise sitaani n'amala amutega nga we yatega oweeri mu nsi ensuubize. Ekkanisa nti abagiyuzizaamu. So twongere omusabira bambi, twajajinga dda tubeeko we tukoma. Tetwefuula ate bajjajja b'olubeerera. Tubongere okukola ki? Musabira Mukama ayongere okubanga bambi muzabujja ayimirire amukyuse mu buli sekita yonna. Amukyuse mu buli sekita yonna asobole okuba nga ate afuna olubirizi lwe n'ate lusobole okuba nga ate ayimirira mu kituli ekyo ng'omukyala mu maka baweereze n'omwami. Akaviiri ka musumba mukalabye, musumba Bugembe. Tuviire ennaku zino asala twabana abaliko abavubuka tumeme yatwe. So anyway, mwebale Saala mwongeremu. Katonda affe teri kikola ki? Katonda affe tewali kimulema, asobolera ddala n'okuttako essuubizo olyo banaye atwayimiridde tukabirira Mukama. Kyogamba Mukama okumukyusa kyamaanyi nnyo, bingi byakoze n'ebikola ki? N'ebisingako awo. Kale Mukama tukwebaza era abasumba baffe tubannyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Yongera obbakuuma, anyo omulaba atambula awuluguma alinga empologoma anoonya baana alya. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana mutusabidde. Amina. Mbagala olunaku olungi, mbagaliza olunaku olungi. It's a weekend, today it is a Saturday. Singa mugenda mumasiza g'enjawulo olw'okubanga ate mugulumiza erinnya lya Katonda. Naye genda awo awasaanidde era awo olabanga erinnya lya Mukama linaayimusibwa. Tumala gayingira owulira bidongo nawe olaba obupande. Ekkanisa ojja kukomekkereza
ng'oyingidde ate mu bintu by'otaasobola. Makyama.